Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala lino naddala mmwe abalumbibwa ebisinga okubeera nga bibamalako emirembe nga mwebase, abalumbibwa emyoyo emibi emizimuzimu, abalumbibwa ebyo ebintu ebitera okubakozesa n'obeera ng'oli mu tulo n'ofuna emyoyo egyo emibi gitera okubeera nga gibakozesa. Eddagala lino ligenda kuba likuyambira ddala bulungi nnyo. Eddagala eryo liyitibwa kawunyira, kakawunyira akatono oba tukayite ka akattaddogo. Akattaddogo oyo mulungi nnyo, ajja kugobako ebyo ebikumalako emirembe nga weebase. N'ebirooto ebyo ebyentiisa eby'amaanyi bijja kuba bikuviirako ddala. N'omwana omuto singa abeera agugumuka ekiro ng'abeera yeebase nagugumuka omulundi gumu, abaana abalogootana nga boogera, naawe omuntu omukulu kawunyira oyo mulungi nnyo okubeera nga agenda kubeera nga akuyamba ku nsonga eyo. Funa ng'awerako. Bw'omala omufuna nkusaba obeere ng'omunaabako, munaabiko beera ng'omunaaba naddala wano ng'ogenda kwebaka yaba asemba ku mubiri weebake. N'omwana omuto oyo abanga alumbibwa emizimuzimu egyo egimumalako emirembe nga logootana nga gugumuka, beera nga omukolera ku ddagala eryo munaazeeko omwana oyo. Okitegeera ate n'ekirala era osobola okuddira obukoola bwa kawunyira obwo n'obuteeka mu buliri bw'omwana oyo n'obusuulasuula mu buliri oba n'omuteera emitwetwe. Teri mwoyo mubi gwonna gugenda kuddamu kulumba mwana oyo, gigenda kuba gimwesonyiwa. Era naawe omuntu omukulu naaba kawunyira oyo ng'ogenda kwebaka ng'omanyi nti olumbibwa ebintu ekiro nga bikumalako emirembe bikukozesa mu ngeri yonna. Emyoyo egyo emibi ogenda kubeera ng'ogigoberako ddala. Amalogologo ago tegasobola kujja wali ddagala eryo libayita kawunyira. N'ekirala naawe osobola omuteekako mu buliri, ofuna obukoola n'obumaasamaasa mu buliri ng'ogenda kwebaka, ojja kulabira ddala ng'otereera ddala bulungi nnyo. Togenda kuddamu kulumbibwa myoyo mibi, mizimuzimu mibi. Birooto ebyo ebyentiisa byonna bigenda kuba bikuvaako, okulogootana bigenda kuba nga bikuviirako ddala. N'ekintu ekirala kawunyira oyo kyayamba naddala mu buliri omwo, mulimu abantu abeebaka nga neweebaka ng'oli bulungi naye ogendako era okumakya ng'omutwe gukuluma, ng'omutwe gukumazeeko emirembe. Ekisooka osobola okwebaka ne weebaka bubi. Ekirala omutwe gusobola okuluma nga guvudde ku ebyo ebirooto bye waloose ne bituuka n'okubeera nga bikulumya omutwe, n'okeera ku makya ng'omutwe gukuluma nga wenna teweetegeera, oli mukoowu. Beera ng'okozesa kawunyira oyo. Ebyo byonna ebirooto ebituuka okukulumisa omutwe bijja kuba bigendera ddala, togenda kuddamu bifuna. Kawunyira oyo osobola okufuna w'omuteeka mu nnyumba, ofuna w'omuwanika ng'awerako n'akalira mu nnyumba, ajja kusigaza akawoowo ako k'aba nako. Kati bw'akala osobola okubeera ng'omuwanikako mu kamooli, osobola omuwanikako mu kamooli, owantu wonna w'osobodde okufuna beera ng'okawanikawo. Kwegamba kagezeeko okubeera nga kaziyiza egyo emizimu emibi okubeera nga giyingira mu nnyumba, beera ng'okakola bw'otyo. Kawunyira mulungi nnyo nnyo nnyo, ajja kuba akuyamba ku nsonga eyo. Naddala mmwe abafuna ebirooto ebyo ebyentiisa wamu okulogootana, abaana abato abeekanga, kawunyira oyo osobola omuteeka mu buliri oba n'omunaazaako ng'agenda kwebaka omubiri gwonna, kijja kuba kirungi nnyo. WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo eyakawunyira. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.